Number one is impunity, the lawlessness, the unanswerability to the law, the family rule. You see, the challenge with family rule is that obunkenke bweyongedde mu State House. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni BBS birungi. His Excellency Robert Kyagulanyi kyamukoze wali mu International Community Conference video njikuletedde mu maaso awakulira ebyo byakalulu wali mu NRM amanyikiddwa nga Tango Doi naye amaziga wali ku TV station emu ajogenda kubeera nga weerabirako mu maaso awo mbikuletedde naye nga tetunagendayo nyongera okujjukiza video eno soko jimpereka like mumaze subscribing wegate ku mukutu gwe guno munansonyole eddoboozi and mu akaradde nene ngamba kankole ki kambaweereze mwe abalabi ba Wonderboy UG onakulora nga bwe nkugambye omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi efforts omune forces zonna azitadde ku sanctions ku Uganda as a state. Nkugambye omukulu amanyikiddwa nga Tango Doi wali ku TV abadde tekikiriza nti His Excellency Robert Kyagulanyi ayina amaanyi agatuukaawo naye yategedde mu His Excellency Robert Kyagulanyi asobola naye atiddemu ebyaddala agezezaako okubeera nga avuya simanyi oba oluzungu nalutegeera naye ka video kaakano njagala osooka okawulize tumale tuyongereyo n'ebya His Excellency Robert Kyagulanyi wali mu International Community Conference. According to Robert Kyagulanyi, he's going abroad to convince the donors, the West, to impose sanctions and also take steps to stop. Simon and viewers, that's not a very easy thing to do. Imposing sanctions on individuals may be easier than imposing sanctions on a state. Because you must also calculate not only the geopolitics of the area, but also the international diplomacy and dimension of politics. If you are saying you are imposing sanctions on Uganda, are you making Uganda turn to China if you are USA or Britain? Are you making China get a foothold in Uganda? Are you making Russia come into Uganda? What about the others who will say, oh, you are simply hammering Uganda because of this? With us, we are going to relate with it. How does it jeopardize? Politically speaking, who is more formidable, a Kyagulanyi here or a Kyagulanyi globe-trotting? Globe-trotting will not last long. And even those receiving him with the time will lose interest in him. Being here like Besigye did, even when he is incarcerated, Besigye still has a lot of fire. But running out there, running to Geneva, running to this summit, running to the other summit, may lift you within the people who cannot debate, may lift you among the local people you think you convince that you are actually going to excite. But what about if the sanctions come and then it downs the currency? It makes economic life very hard for the people you think you lead. Alright, wenga tubitadde ku mabbali omukulu amanyikiddwa nga Frank Gashumba gwe basindise government ya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni okubeera nga atanishinga erinnya lya His Excellency Robert Kyagulanyi. Omukulu Fred Lumbe naye agambye nedda sigenda kukkiriza erinnya lya His Excellency Bobi Wine ogende nga olyonoona bwe batyo ku TVs wamu ne radio stations z'abasajja abo bennyini abemukolera nga mwagala okuyisawo ebyama Bannayuganda basigale nga babonaabona. Video eno njagala ogiwa obudde naddala gwe munankyukakyuka weerabireko ogambe ebyaddala Fred Lumbe ebyaddala y'omu ku Bannayuganda abatadde ejjinja ku struggle eno. Sirabangako omuntu yenna ali well committed ye ne Omar Kiseka mu kuweereza Bannayuganda making sure nti no baweereza Uganda very well. Sokola be video. M23 agent je baleko seboka nti oli bulungi. Ovudde n'ayogera ebigambo bingi nnyo. Kyagulanyi bamuwadde miliyoni 10 eza dola biki kati waliwo omwami akubuuzizza nti ate eyawangula akalwa asasula atya gwe yawangula ekyo ng'okirese gwe eyali business man ate ofuuka otya kati TikTok oba radio presenter kiki ekyakubuza emirimu ekisookera ddala Kyagulanyi gwe weesimbamu yakuleka dda. Ekyokubiri Kyagulanyi ebintu byaliko bya ggwanga lyonna era biri ku international level so si mu ndowooza yo nga bw'olowooza. One, njala kutegeeza gy'onookoma okwogera ku Kyagulanyi gy'ogenda okulimitinga movements zo, gy'ogenda okulimitinga opportunities zo, gy'ogenda okufuuka more risk ng'olisikinga obulamu bwo mu bintu by'otategeera. One, Kyagulanyi gw'olumba si yagaana omwana wo okufuuka kiwali oyagala. Wazaala Sheera Gashumba ng'oyagala fuuka ambassador. Olw'okuba nti Katonda tagaba byonna wakomekkereza omwana omulesa akwononeseeko omwana atunda animal feeds.
So eyo si weakness ya Kyagulanyi, weakness yo bobanga tosobola kumanaginga na family yo kati ogamba otya Kyagulanyi amanaginga political party akube mukama we enfunda bbiri namulemerako nga akozesa maanyi ga mundu ng'omukira ku machano lw'eggulu. Kyagulanyi si bwe buzibu, obuzibu bwe Museveni. Era ekizibu kya Gashumba alina fayiro zisukka 20 ku CID headquarter ne ku police headquarters Naguru gye banyigako bonyizi fayiro ne bw'otabayo kwogera togenda kukwata. Yensonga lwaki ali wano. Kati Gashumba obuzibu bwe tobuteeka ku Kyagulanyi olina fayiro zi 10 ez'obufere ez'obubbi ez'okusiga abantu empitandi ez'okukola kimu kyotaji kati mmwe n'abali mu kwogera essaazi gavumenti balinako fayiro. Gashumba Kyagulanyi si yalemesa omwana okufuuka ambasada. Yali weakness yo olw'okuba tosobola kumanaginga family yo omwana wo n'akulemberera n'agenda atunda animal feeds wawudova. Kati gwe kyekizibu kyo tootamanyi. Kitegeeza nti bw'oba Kyagulanyi asobola okumanaginga political party n'amanaginga family ye n'amanaginga eggwanga nga naawe stiro okyamwogerako kitegeeza is beyond your understanding. Takyali level yo. Bwabanga mukama wo Museveni akuwa ssente yogere ku kyalo kitegeeza nti w'amaanyi nnyo lwaki ye tamwogerako kubanga amutya. Walemu okumanaginga family toyina order esobola kwogerako muntu yenna. Nesisimu katukuba akasabuni kampuni yagwa nga tosobola gimanaginga toddamu kwogera ku bantu. Gwe kwata mwana wo oli atunda animal feeds goba oteekawo awo ye akole by'alina okukola kubanga yakulema you can't manage anything in your life. Gwe nawe nkumaze. Omukulu Kalibala olunaku olwaleero ate mulowooza teyagudde mu mbi ez'abaana ba National Unity Platform kye bamukoze. Vidiyo ngikuletedde mu maaso awo njagala olabe engeri gy'atuyanamu ng'agezaako okubeera ng'atematema ebigambo oba ng'atematema ensonga za His Excellency Robert Kyagulanyi. Ekyongera okulaga nti no His Excellency Robert Kyagulanyi, oh my God, he is not a joking subject. Okubeera ng'omwogerako oba okumuwa ebirowoozo bye oba nga okugezaako okubeera nga oteekayo ebirowoozo bye mu birowoozo bye olina okubeera nga you are extremely extraordinary person nga olaba abakulu nga ba His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ndowooza beebo abasobola okubeera nga bakompitinga naye n'olaba bamunyagwa bonna bafeiringa naye akasajja ka His Excellency Yoweri Kaguta Museveni wamu ne ba Dr. Besigye beebo abantu bokka bendowooza abasobola okutuula mu kaliba ya His Excellency Robert Kyagulanyi abasobola okuvaayo ne bachallenginga ndowooza byakola ne His Excellency Yoweri Kaguta Museveni akyamulemeredde kitegeeza akasajja ako kali class apart alina okubeera ng'atuula ne ba His Excellency Donald Trump wamu n'abalala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru muntu ng'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Tonteekako bibeera nze wembeera nnina obwongo obusobola okubuuza. Olaba abasajja bakwata Besigye, olaba abasajja bakwata Kayihura bamusibira awo ku military prison awo e Makinde. Kayihura General Foster General Kayihura yali adduka ne bamukwatira yali ayita Mutukula. I think we mbaseerabidde alaika yali ayita Mutukula ne bakwata Foster General ne bamusiba. Era mujjukira abantu eyo mu bufumbire eyo bebavayo ne beegayirira Museveni n'ata Kayihura. Foster General mbu babadde banoonya civilian n'ababula bakwata Foster General. Omulala Kano retired Kano bamukwatira na Kenya. Kale wandigambye nti Kenya tebalinayo nnyo intelligence. Kale ate olwo e Uganda olaba bakwata muntu retired Kano ne bamunone Kenya. Mbusebe oli abadde wano ali affe n'embu nga wa postinga mbu tebamulaba yali yababulako. Nja kubo gwe mu kibanda waliwo ekyataddeyo Kalibala kyolina okumanya oyo ekibanda owaddala nakugambye bakibanda wano nga ntandika. Omuntu yenna taddamu okweyita kibanda nga mutiitizi kibanda tatya. Besigye ye muntu yekka gwe baasibiranga eka n'afulumira mu Gomesi n'ajja mu kibuga n'ateekawo embeera. Kati kankuwa ekyokulabirako rigimu ya Besigye yasooka nga yeesimba. Lwaki Besigye wanje
yawulo kubana abalala babalimba kati nanyize nange Besigye bwe yali akola campaign za 2 yagamba agenda kujjawo omusolo gw'omutwe nzo omusolo gw'omutwe nagulabako nali muto nzo kwa nalinga mu P1 by then nenga ntegera kuba batata bafe baddukanga emisinde nga babagoba n'abasomesa bafa bali batusomesa baddukanga ne Besigye yagamba inti mumpa akalulu ngenda kujjawo omusolo gw'omutwe ekyokubiri mumpa akalulu kino yakyogera ndoza 26 ngenda kuteekawo enkola eyabonna basome. Of course President Museveni yali akimanyi Besigye tasaba muwangula naye yazibulamu abantu ku maaso awo ne bagamba okay President Museveni kimuwaliriza okujjawo omusolo gw'omutwe ogwo gwali ogwogoba abantu